Edakiika zino ziri 9 ezakayita ku ssaawa 4 ez'okumakya takuza omwezi ziri 4 omwezi ogw'olubereberye 2025. Program yaffe esoose mu mwaka 2025 yeeno eya paalamenti yaffe. Tusinzira mu Masengere omwali ogwokubiri gy'osanga CBS FM. Bano waffe abasooka bayita ba Buganda Land Board ate abasooka wansi be ba BBS affe n'otusanga mu byonna bitongole bya beene ffenna gwe tuli ku kizimbe kyekimu. Eddoboozi lya musajja wa Kabaka Medi Nsereko era nze nkubuuzako nate olwayo. Wena gy'osinzira okuwuliriza weebale nnyo weebalidde kubanga otuwadde amaanyi mangi tutumanya otukirula nga akapima nti abatuwuliza bangi mwebale nnyo mwebalire ddala. Lunaku lwa 6 programu yitibwa paalamenti yaffe. Nze ne bannange tuteekateeka si byansereko tubeera ffenna nga tiimu okulaba nti kutuusaako ebyo byoyagala byantase okumanya ebyo gy'oli era nga bijja mu leediyo y'abeene eyitibwa CBS FM. Abakulu bamaze okutuuka nja kusooka basooka bababuuzeeko nja kusooka ne Kanso Yusufu Nsibambi nzabuze kutuuza Kanso. Esebo speaker wa programu yaffe eno amatendo bannayuganda mwenna gye muli abawuliriza programu yaffe ku radio eno Kyabasa mbalamusiza mu linnya lya Mukama Katonda nembagaliza omwaka omujja omulungi ogw'emirembe nembeebaza emirimu gye mukoze mu mwaka omukadde mukulu Medi mu dakiika mbadde nsaba ompe akaddakiika kano nga speaker okwebaza abantu mu Buganda abajjumbidde ekiragiro simulanga ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka ekyokulima emmwanyi abantu bave mu kwekubagiza tulabe nga Uganda ne Buganda edda ku ntikko. Tubadde n'obuzibu bunene nnyo nga bw'omulaba okulwana kwe tulwanye mu parliament okulaba nti embeera etereera naye tubabwa obweyamu nti tujja kubatiririra tetujja kubalyamu lukwe naye nammwe mutuyambe muve mu kubongoota. Ebyo byonna biragiro bivudde Mengo si byange kubanga senga bibadde byansi bambi ng'olwo abantu bataliko okwatagana n'okwogera ebitakwatagana naye basebo ne bannyabo tubeebaza bannamawokota mbeebaza amaka ensuso ffenna gye tuyita katulina mwaka mwenyu ng'abakulembeze tewali kintu kibi mukulu Medi kukulembera abantu bali bubi tebakuumika babeera n'entondo babeera n'obuzibu obw'enjawulo naye kakati abantu bavuddeyo naga nti anze siina yiika 3 eza mukulu Honorable Migadde nina yiika 2 ku yiika 2 nzijeeko emu ntaddemu kino nina akataasa k'emmwanyi nkaaniise bwe nti essanyu nze nina ppitirivu njaga tuyingire omwaka guno omujja tusimbulire ku sipiidi eyo gye tuvaddemu omwaka omukadde. Tuyenze ye Kanso Yusufu Nsibambi amanyi mkono gwa kono ye Migadde Robert Ndugwa aweza kutuliza sebo. Mukulu Medi n'abatuliza njaga kutwala mukisa guno wano okwebaza Omukama nti ne parliament yaffe esoose mu 2025 parliament tulimu 509 ebyo 529 so naye nkwebaza nti mwaba abangi ffe tuguddewo n'abakulu bano njagala okuyozaayoza abasobodde okuyita mu nnaku enkulu obulungi naye ate mu ngeri enjawulo bannabuvuma. Njagala okwebaza abantu baffe yonna gye tutambulidde mu nnaku enkulu. Mukulu Medi nnaku enkulu tubadde mu kutambula buli wamu abantu nze mbeebaza obuwagizi bwe batulaga obulyo tebunatandika naye abantu bo babutandika dda. Yaffe twogerako ne ku programu ndabyeko nti 2025 omwaka gw'ebyobufuzi naye nkizudde nti actually abantu ne 2024 yenna babadde byabufuzi so tubeebaza eyo yonna gye tutambulidde. Njagala okwebaza mu ngeri enjawulo. Waliwo omukutu ogumu abantu baagera ku makya ne batondawo omukutu beeyita mikwano gya Honorable Migadde. So mbeebaza abali ku mukutu ogwo n'abo batuyimbidde ennyimba Mukulu Medi eri abantu abali innovative
ate eri abantu abalina omukwano gwa ddala omuntu akeera ku makya n'agenda mu studio ne ssente ze narekodinga oluyimba ng'awaana ggwe n'ebyokoze n'ogenda n'oluwulirira ku social media platforms ng'erukoze. So those people are really special. Mbebaza njagala abanabuvuma Parliament yagenda okuggalawo nga tutuusiza ensonga y'obubbi ku mazzi abatemu ku mazzi kyamukisa mulungi nti ebyokwerinda n'abantu baffe bannabe bakwatako mu nnaku zino ery'eggandaalo. So tugenda kulwana n'okulaba ng'abantu abo abatigomya abantu ku nnyanja ababbi ababatemula n'ebijambiya nga luyale ekikolebwa twaba ogaliza okuwuliriza obulungi. Tweyanze amulinanye ku kono ye musajja wa Kabaka sabuze kutuliza sebo. Abalungi abatuwuliriza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusookera ddala Medi njagala kwebaza Mungu ya Rabbi atusobozesezza okuyingira omwaka guno 2025 n'okutumazaako oguwedde mu mirembe. Tusaba ayongere otuteekako amafuta ge tutambule bulungi atugondeze ensi eno atugondeze abantu ab'ensaalwa ab'amaaso tutambule mu kifaananyi ekirungi. Njagala nange kwebaza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yatuweereza era nkungeba abantu bonna aba Buganda okusingira ddala wamu ne Uganda okubutwala nti kikulu nnyo kubanga obubaka bwa beene buli w'obuwuliriza ebiseera byonna weesanga nga oseetusa okuva w'obadde n'odda ku leve endala. Njagala kwagaliza bakama bange abannonda mu Uganda yonna abaliko obulemu omwaka omulungi ogw'essanyu ogw'ebibala ate ogw'enkulaakulana. Mu bufu bwe bumu Medi nzikiriza neebaze bammemba bendi nabo mu kibiina waliwo ekibiina bakiyita Heart to Heart achikulira bamuyita mukyala Majore Nakimuli ne mukyala Harriet Muwangi ng'omuwanika Najat Sara Kamyanga wa welfare batukola bulungi nga tufundikira omwaka buli muntu n'agenda nga agamba wano mwe nina okubeera. Njagala okubeebaza olw'ebyo byonna. Heart to heart oyingira mutya olulimi kyo bamuyita loko kwa loko naye ekibiina kirungi nnyo Medi wandi kiyingiddemu kyabafumbo n'abafumbo n'abatali bafumbo abantu abaagala okukulaakulana kubanga ebikolwamu byewuunyisa naye alhamdulillah neesiimye okuba nti ndi omu ku kyo. Abafunye ebizibu ebyenjawulo banakuwalira awamu nammwe abafunye amasanyu nammwe ensanyukira awamu nammwe abakyali mu byalo ennaku enkulu zaawedde era oba okyali eyo mu kyalo ng'olowooza ati okyali mu ggandaalo awo oli ku kikyamu komawo tutandika okukola tukyuse obulamu bwaffe. Tweyanze akulubeera baakatuuka tulina Honorable Migeri Robert Ndugwa, Honorable Yusuf Nsibambi ate musajja wa Kabaka Mpindi Bumali ne waali ampuliriza bingi ebiri mu ggwanga bijja kusaba tutunuulire omwaka 2025 ogenda gututwala mu 2026 Uganda tugenda okuddamu okulonda kibata general elections. Yenanga gwe mukisa mu Uganda gyoli okulonda abakulembeze abanakutwala emyaka 5. Boddayo ku CBS ngambira Medi Nsereku nti mwagala nnyo bamukyala Debula Sembatya mukyala Governor kati nkyerabidde nangamba sebeera Medi oganye omugamba nti mukyala Debula Sembatya akutumidde. Nali musomesa we oyo. Wali musomesa we akutumidde sebo. Eddakiika zino ziri 18 mpuliriza eno gy'osinza wanjja kutegeeza twagala abakulu batukubire tooki 2026 tuyingire 2025 bali njagamba mpuliriza egyoli omuntu wa Beene nti guno gwe mwaka tugenda tutwala kulonda ogenda okubeerawo mu January nga 16 tugenda okulonda abakulembeze abanatukulembera emyaka 5. Okulonda kuno kuli direct kwatandika dda emyaka 67 egiyise twatandika okulonda mu 1957 oje bayita local council ordinance ono yamanye yamuteeka Nsibambi ordinance namba 20 1957 nga 16 Oktoba 1957 abakoloni baali bagenda awo bateeka kye bayita direct elections ne bagamba tugenda tulonde era tutandika okulonda bakiyita omwaka ogwo
gavumenti yateekawo constitutional conference eno nateekawo okulonda twatandikira dde eyo myaka egyo kyebayita legiko gye twatandikira eyo era tutandika okulonda zitulonda bwetyo paka olwaleero gyemyaka nga 67 naye okunyinjitira nnyo okuddemu okulonda twakutandika 19 tuddemu okulonda 1996 gyemyaka 20 oyinza okutandikira gyemyaka nga 27 demu okulonda kuno kwokunyitirira eggwanga tutunulidde ekyo President Museveni kiri ekisosi kigwe tugenda mu kulonda okujja kuba mu mwaka wetugenda kulonda abakulembeze baffe ng'abakulembeze tujja balonda 14 2026 buli wabwe buti campaign nga ziwedde tulinze bulinzi gundi aleebya kati bonna bendaba tumanze nze wammwe nze wo pale byonna mbiraba bitimbye fitina etandise kati boogera bino yakwata omwana onakola bwati ono mubbi byonna baagala bululu kati abantu bawano banna nanyiganye buli muntu abeereko mu Uganda twayogera ekintu tena kyakimanyi wano musajja ayika amalusu ayika gaaki ayogera kino ayogera kino tamumanyina ayogera biri yazaala mwannyoko gwe asajja boogera ebigambo wano naye nga n'oli ayogera ampuliza okulonda kweko ku kampeni zitandikidde ddala ekyawadde mu sabiiti eno tuyimala kutuyingira omwaka ekirongera kupujukiza kyakulonda era omwezi guno mwaka guno okuggwako General afuga eggwanga Uganda yagambye tujjewo ensonga gyayise yaweze kibirigo nakyo tuwulira bandi ekitegeeza President Museveni yaweze abana okufuna obuwoolero kyebayita police bond oba ne bail ng'agamba nti ajja kuweerako ne Chief Justice Obinyidolo ku nsonga eno okulaba nti kino kimukwatako nnyo President Museveni era yayogeddeko n'agamba nti abantu bonna okulowooza nti Uganda Coffee Development Authority yatumbula ennyo emmwanyi kyali kitongole kyebayita Operation Reconciliation kyekyatumbula ennyo omutindo gw'emmwanyi kati ebibuuzo biringa 3 tutunuulire kiki kyetusuubira mu mwaka 2025 okulonda kuno okujja Honorable Nsibambi President Museveni okuggyawo police bond ne bail kuba yagambye ban kiri mu mateeka Nsibambi gwogenda kutembeeta gwogenda kutukubira empenda ekyokubiri kiki nnyo President Museveni kyafuna ekimunyigiriza kitamususa bulungi kimusuza nga akulungutana mu kigambo kikolagana ne bond ne police bail lwaki kimutawanya nnyo President Museveni kwa kasebe lwayogera kyakyogerako kati ono w'amateeka tumanyi UCD tunasigala nayo wanedda so kalakadde ka tujja kwogera kakajja bujja naye soka tubakuba empenda Honorable Nsibambi Yusuf weyagala oba otandikira kuba empenda gwero weye bano si balooya yensobola kina kuteeka pana eno neyanza sebo katono nnyo mukadde wange ate gwe Nsibambi ate ng'atandika baasi ebadde esimbudde mpulidde buli omu wana mpagira neebaza abantu adde mu bulango atadde mu nnyimba Nsibambi naye agambye awo naye kale kasolero Basebunya nange njagala kuwaayo bakadde bange kutumira bakadde bange tuyita ba Golden Friends onawulidde bagambye ani mutima nange kantumire Golden Friends nga patroni waffe ye Saabalamuzi yawummula Wako Wambuzi abatuwuliriza wako mukulu Wako Wambuzi gyali akyaliyo wamaanyi ali mu myaka 9 kati naye akyawuliriza programu tutambula era bwe tuba tusobezza wano mateeka atuyita n'angamba nti wai ako kayitidde bakulu Luyima Martini na Misi n'abalala bonna ne mukyala wange naye ali mu Golden Friends kale okuba omwaka guno gubeerere gwa mirembe n'akasembayo kali ku bya bulimi nga tutandise okufuna abantu batuuse n'okubba emmwanyi mu bikolo okubba emmwanyi mu bikolo wakubazibaza enyiza neiba ye bwajja asala busazi n'agenda nakyo n'adduka n'omuti n'ekirimba n'agenda n'anogamu n'afuna bw'anogamu ebenseni kakati bannayuganda banno baalimanga emmwanyi ng'owuli luddawa n'abalala kati ate abaagala okusimba bankubira ennaku zino omanyi abatunda emmwanyi endokwa amanyi abatunda emmwanyi endokwa Nsibambi wuuyo kakati yine emmwanyi gabaza bwere agabazabwere Nsibambi azirina kati ate akati
kali ku 10,200 kali ku 15,000 kakati bw'oteebereza nti ogenda kusimba kati naawe ng'ogoba muwendo guno oguliko mwijja kutema emmwanyi twagala abantu babeere strategic simbe emmwanyi naye nga togoberera muwendo guliko kuba eyiyo weeneekulira guyinza okuba gukendeddemuko beebale kuliza mulango wa Katikkiro amiina ogw'okulima emmwanyi mwebale nakumalako omwaka mu mirembe Honorable Yusufu Nsibambi sebo neyanziza otandikiddewa otwadde emiramwa mingi naye mbadde nsooka ku mulamwa ndowooza tusooke ku mulamwa ogukuta abantu omutwe oguli ku mitwe ku bantu ogwa president nja kugwogerako mu mateeka mu bwangu basebo ne banya batuuliza tugenda mu mwaka nga speaker bwatulambise ogw'ebyokulonda Honorable Migade yagambye nti ane gwe tuvuddemu abantu badde batandika okutandika okunoonya obululu era gye tuba tugenda yonna mu kuziika ng'omuntu azuukuka n'agamba nti abantu bulya nti ono bamugobye wano ono bayogedde wali eyo yonna ffenna abantu badde tuyitamu nze ku lwange ng'omu nze sigendangako ku mukolo kutandika kuyingiza abantu mu bululu kubanga abantu baffe bali bubi mu mbeera ya gavumenti eno eteyagaliza ey'omutima omuzibu abantu tebalambise kukola era netwebaza Katikkiro wano mu Buganda bwe yavaayo ku mwanyi terimba emikolo gyonna gye twagendako nga tutandika ewaffe eri mu byalo ng'olabira ddala abantu bali bubi naye kakati bwoddayo olaba essanyu era epitirivu abavubuka buli wayitanga nga bakuyimiriza omubaka twagala mazzi nze nenvaayo ne mbagamba nti nze ekyo sijja kukiwagira kubanga we nagakuwa leero n'enkya nja kubeerawo nga kuwedde anti beetaaga 2,000 1,000 n'ebitaano nga bw'obiwawa abantu basanyuka era se waliwo nga mu launching yellow books awo president ewanga abantu sente ewaffe beekubako amannyo abavubuka ne gavaamu nga balwanira siini yoba omutwalo gumu kakati kino kituzaamu amaanyi naye ate bwetubaddeyo bwana Medi gye tugenda mu byobululu ate amaanyi ne gakuggwamu buli muntu yenna alowooza asobola okukulembera ekigambo okukulembera kitegeeza olwo abalala b'okulembera bannaffe abasinga obungi baabawa ekyokulabirako oba endowooza enkyamu nti omusimbi sinansimbi guli ene waba Honorable Migadde gye bali ba Honorable Mpindi guunya buunya kakati buli muntu mwana w'omuntu yenna alemeddwa okulowooza emirimu egy'okubuweereza n'okukola n'alowooza byakufuna okuva ku bakansala byabufuzi ebyofuzi byafuuka byanfuna okuva ddala ku bakansala chairman w'oku byalo alina stampu okutuukira ddala meya oba chairman w'egombolola kakati emivuyo ne gijja kati awo ndibadde ndowooza twandibadde tulowooza program eno weebale nnyo okuteeka essiro babulira amazima nze ebiseera ebisinga ntera kwogera by'amazima kubanga nali musomesa owa bulijjo fe abasomesa aba bulijjo omwana akwebaza kukuyita kulya luwombo nga bamutikkidde takuyita kukufunira kuva nti nakyofuna era ne bwe twajja eno tetwajja nga tuzze mu mbeera eyo ennaku ezo nabaddekawo mu kuziika omusuubuzi gwe batta ebuwama bamuyita Mugabe Isaac MI hardwares kakati omukyalo omu gwendabye emirundi emingi olumu buli oyimuka naga nti kati gwe tetukulabye totulakyotwadde era ffe tetugenda kukola kino kakati bambi n'omusaase mwayita amanyi eno kyetuli tamanyi bukulembeze na buvunaanyizibwa na buzibu buki buliwo ekirala yalowooza kufunamu nimamugwa ne abafunemu waliwo obuzibu nene ngate mukazi mukulu n'enviri ataddeko zino Maria Terera ozimanyi ezo kakati Maria Terera nawe zikulemye ng'omuntu kakati kitegeeza nti waliwo ebyenfuna ebizibu wanga wandi badde ogenze naawe mu saluuni ne bakola enviri endala nina oli ku Maria Terera ate oyaga kukakanya bakulembeze kati abakulembeze mbalaba bonna ababaddewa
kobalaba ku TV nti ono bamugobaganyiza ono bamukoze bati kati kicho yagala mu bukulembeze nsaba musooke mu kitegeere nti ombaka wa parliament ngombaka wa parliament sagala kwogera abakulembeze balala talina buvunanyizibwa na kola nguudo na kuzimba masomero balaba tula ku tractor anti babigula byonna ffe twabireta ebikola bisobola okukola nebo kukola masanyalaze obwo buvunanyizibwa bwa government nebo abakubusente bwe obutono n'okwagala avuddeyo olina mukwatirako mmwe ngabe kitundu oba okumwebaza nesi kubeerawo kulowooza mujja kukola ono mujja kukyusa oli kubanga abakulembeze bano balina obuvunanyizibwa bunene bwana Medifa abamu twabyogera twagendanga mu parliament nga tuli kilo 84 netu wali bulwadde ne papulanyizo bikulaga byona muna mmotoka bolina okujjako baga nti ona mwalusa nenga oli munkaaga munya ekitegeeza musula mutunula kaka twetega mutunulire obukulembeze bwe mwagala okutuma mutume bantu abo muleme kulowooza nti ono mugagga yasinga okutegeera ate namwe muleme kulowooza mu abali awo abakola mu obukundi nti mwe mutegerera abantu era nze kyenanunuludde mawokota endowooza y'okuza nti mumutegerera abantu abo beetegerera abantu mubatege kati Katikkiro yatuwa ekyokulima emwanyi terimba ani gwe yakuba embooko ani gwe yawa ssente omulamwa gwatambula kubanga abantu bategeere kibategeera binenze nagamba omuntu agamba nti abaana gavumenti etuwedde baana nga si yakuzaalira omwana wamuzaala omumanyi nti alinako obuvunanyizibwa era alina okusoma alina ogenda mu ddwaliro Katonda abakuwadde ebintu ebyokukozesebwa ewaffe mawokota amazzi gatuli buli luludda okuva eddala eri ekamaliba mu Lwera okutuuka ene wa muto wange Hidama byonna migga naye abantu bakeera kwebaka ku makya ne baga nti tetulina mazzi ebyo tetukulaba kakati nze nsibambi gweyagala okulaba omubaka ndi Miss Uganda kubanga bwe balaba olina agira makati Miss Uganda alina akabina ono talina nze yagala mirimu oyagala kugenda kusakira nguudo nnungi kusakira masanyalaze kusakira butale bwa mwanyi nesikujeyo nti tetukulaba nera bagamba sobola kujja kubanga zisajja mbu yabufuzi kundaba siri Miss Uganda ekyo munakiregana n'entondotondo tezikala twagala mutegere zimuleka nti yagize bwati tunamulaba mugundi basebo ne banyabo tubalinze ebyo bimalamu ebyo ebiri wano ne waffe ojetwa mukabox gende wanawo mekabasharira bale gende Rukiga wabandi omujenyi genda ne Karamoje wa Hirare je nabadde ebyo tebiriyo biri mu Buganda abantu batandise okukola okulima muri kilomita 45 okuva ku kibuga wabule mmere n'emboga ziva Kabale obutungulu ne bayitako obutungulu 10 bananga obutungulu 10 obutungulu nga buvudde Kabale babutundira wamu ebyo bitwagala tujje mulonda abakulembeze bato olina ajja nagana gundi Kyagulanyi abatumidde nga olina kati olaba olite yatumidde Kyagulanyi naye kakati talina kyalese ku ntebe kubagamba nti bane tugenda kulima soya muganda wange wa Javas mukama waffe wa Javas nyali zaga nnyo jogera ne mumanyi ne professor yali minister we Masaka we mwogere sendawula bangamba baagala soya ewafawo wonna baagala balimisa abantu ovacado ono baagala ampe ensigo abantu balime nze bajemu ebintu babirete wano ku factory ye Busega kati mwekweka kubanga abantu bagendo bayitamu obaga nti bannange muyimuke tukole bino ngoli aga nti totuwadde mazzi era tetukyakulaba todda kakati onotula mu box abo mbagamba kakati tubagamba abantu onyo je tulaba nadala wa Buganda bino byonna twagala tukyuse government kubanga government yekola emirimu ababuganda bakibayine naye bwobanga tulina bakufuna kasaale akasobola okukyusa government kubanga tulina kasaale mu nyumba yo ate akasale tekajja kwenganga wa mamba na watia gasi na wachina watanka soko malo kutereza tanka yo awakawo obwavu mpologoma kakati abakulembeze mbamulonda be mulowooza ko fena tujja oli akubuli ekikyagenda okukola bintu bya science
mulembesi gwa science agambe nti nze na program bweti kusoya n'akatale kali wekati Kyagulanyi kutumidde naye okugamba obugambi egundi yemu esembayo eyo en'okujja mu nkyukakyuka gye twagala naye ng'akutubidde naye akutumidde gwaze okuva ku ero si wano okutuuka waggulu obukulembeze ekintu kikulu nnyo bwana media era weebale nnyo tosobola kukola mulimu nagwo gwonna ng'obukulembeze bwaki omuntu akwawula ne muliraanwawo ku ddiini n'amawanga ng'ebibaluma bye bimu omunyarwanda n'omuganda omulundi omukongo naye ng'ali wano Buganda ensiri bwe muluma tejja muga nti agwa omusujja sigenda kuluma nnyo kubanga oli mukongo oba oli muganda oba oli mwana wa Nambi muliraanwawo bw'olwala ekirogo okubira nti ndi wano nfa nakutwala mu ddwaliro bw'onoofa yasula muki buli kimu kyonna ekyo so kakati obuvunaanyizibwa bwe twetaaga bukulembeze obwa principle si bwakujakanya ekyo kibadde kukulembeze n'ekifaananyi ekinene gw'olaba otya 2026 tulina obuzibu bunene nga oludda olwa gavumenti n'oluvuganya obuzibu twalema okutegeera obuvunaanyizibwa butulina obw'enjawulo obw'okukyusa ensi eno etereere struggle efunyemu obuzibu bunene buli kibiina kirina obuzibu obunene ate ng'ebibiina bino bitwalibwa tusuubira okwegatta okutereeza embeera omuntu wa bulijjo oyo yeetamwa dda ng'omuntu naye obusobozi obukyusa embeera ye kyembukyedeko nga talina wadde kasaale mwe abandi badde balina obusaale obw'oku mutwe abategeera embeera kakati bw'olaba ekitambula naddala mu ludda oluvuganya kyenyamiza fe abali okumpi ddala kubanga nze ndi deputy president ow'ekibiina ekitali kitono Forum for Democratic Change ate ekikyaliwo waliwo n'abalala balina ebibiina byetukolagana ntula mu shadow cabinet eyevuganya ekitegeeza siri wa butungulu naye njagala mbabulira amazima waliwo obweraliikirivu wano wetulaga abantu essuubi tebaliwa nnyo mu opposition suubi tono no okukyuka gavumenti eno si tono gavumenti eno eri kuganyeganya naye katulina okuteeka emitwe gyaffe wansi amalala n'okwemanya obudde tebuyise obudde bugenze already NRM ey'amakulumigadde eri muganyeganya era mwana bumali omulaba wano alina kujja mu bikooti empewo yamuyitamu naye kati empewo eyo yeetaaga okusiirika okwenjawulo bino byonna buli president byayogera ebyogamba nti abantu tebeeyimirira tabyogera nga yabyogera amanyi nti ayagala asufulule wanakwatira abantu ye kubanga amaanyi gaabwe gali mu kutigomya na kutiisatiisa abantu nagulirira toyanze eddakiika ziri 37 zakata ku ssaawa 4 sajja ali makooti migadde sebo msibambye muwulidde tunde 2025 yayise mu bendo lya bukulembeze aga nti ewaabwe nga opposition nga bali mwenale mulimu ganyeganya anagamba oluvannyuma naye kuba endobo naga newaabwe tebali wamu omulonzi ogw'okubizinga kati ganyeganya naye naali muganyeganya oyinza okuba oganyeganya naye ng'olina ne toolbox okufikisinga aganyeganya ago mwine magalu yes kati enjawulo wakati wa NRM ne bannaffe bano ate mikwano gyaffe nnyo baire tuli ba mukwano nnyo era ntera ogamba my best friends actually mikwano gyange gisinga ate girimu opposition osambisa abiri no siri opposition osambisa abiri naye mikwano gyange gisinga because waliwo ebitugatta okusinga ebibiina bwe tubeera mu parliament eyo for example nja kuwa ekyokulabako nti yes kati ndi chairperson wa Uganda Parliamentary Circle for example osange nti honorable yange osange nti honorable Nsibambi member nga n'akalulu yakola ki yakampa siri wa FDC ne yampa overwhelming support kakati wemba musisinkanye tunulire ekibiina oba tunulire nti omuntu ono yampagira ate era yampagira nagira ku kadi yaki NRM
kakati tulina okubeerako bwe tusukka ne tugamba nti era wano kye kizibu waliwo ekifaananyi kye nalayo mu north eyo ng'abopposition bonna batudde wamu ne chief justice ne baministers waaliwo omukolo gwakulaakulanya northern Uganda eyo bonna nga batudde ku mmeeza emu bonna nga batudde ku mmeeza emu NRM n'opposition ne chief justice saawa eno okulaakulanya ekitundu kyabwe ne wano Nabbanja n'amalayita kati wano Nabbanja nze we nakirabira wano of course omulamu ogwo tugenda gutukako nalaba wano tujja tusinkana nga twaga kusikana president fe tulabawo embeera gye tulowooza nti eno katukozese naffe omukisa guno nga ffe aba ab'NRM abaka bali mu Buganda oba bali tebatuuka tutuuse ensonga eno enaatuyambira ffenna awamu enkeera n'olaba oli MP mu Buganda atali oba opposition nagamba baabaguze nogamba bali abakyoli aba abasooka we basingana president ng'abaayi waabwe tebaganda baabaguze kakati ne tutambulira mu mbeera eyo buli abantu ne batuukanga ku mmeeza entukuvu ne bafuna bye bafunye ku lw'ebitundu byabwe ffe ne tudde eno yakugamba olumu nali wane nga nti twali lumu mu Buganda Caucus nga tulabye ebitundu eby'enjawulo Northern Uganda yasinkana president ng'eyagala ekyuma kya sukaali ne bafuna atyaka irrespective of ebizibu ebikola ki ebikirimu naye ne bafuna ne kijja mu budget because we bitandikira ffe ne tugiyisa ffe aba wano eno Eastern we basinkana president agamba nti baagala okwongera okugabanya ente ogenda nga bagabanya mu buli maka n'okufukirira irrigation ne tuyisa sente establishing yalina loan establishing a Kasore farm mwabali mu Buganda yes Kasore stock farm mwuyisa biri Kasore stock farm bwekyatuuka mu Buganda kati recently bagaba buli mubaka wa parliament bamugira alonde basoka bamugamba soko londe ku bantu 10 buli mubaka mu Eastern region afune ki ente era ne bagenda ne bakola ki ne bazifuna olwaleero bwe baba nga betaaga heyi mu kyeya nga betaaga eno heyi gwe bawente omuddo bagenda wali Kasore stock farm ne bagula ku layisi nga kiva mu kakati ffe we twatula naffe ne tugamba because mbaddewo kaakaseera kuva 2011 andi mbadde memba tugamba naye bannange Buganda bafuna ebintu ffe omubaka omu naga nti muleme kutubuzaabuza tugenda tulaba omusajja n'ekisefuliya n'obwo buntu muleme tubuzaabuza n'obwo buntu ffe twagala kimu twagala ntebe ebira tujja byekolerako ye Buganda yes aba Buganda yes twagala ntebe ate nga tubyekolereko meetings zino ezimu era nkubuulira nti bw'ogenda mu meetings ezimu nze naye omukisa nti manyi meetings zino ezimu onanga nti eno meetings zino zituulamu ezigambe saagala kino zituulamu olumu ku kifuba kubanga bw'otozitulemu ssebo onookomawo kakati bw'ogenda mu meetings endala aba Buganda bagamba tetwagala buntu butono twagala buyinza so naye obuyinza tebuliwo leero n'oli abulina aliredde obulemera era obubonero bwonna akulaga teralirede kubukutera leero nolwekyo twetezereze tutya abalala bakola ki bafuna twayisa mwayisa ababuganda yes kuba mu parliament mukola ki baba Buganda twagala ntebe so amujukize mukamu nga nkyali era ndowooza oba twali ffenna mwalimu mukulu Sempijja mukulu Gilbert Bukenya mukadde waffe Sekandi be bagamba nti naffe tusabe emmwanyi UCDA otandika okugaba emmwanyi mu Buganda lwali Buganda Caucus emmwanyi ne zitandika okutojjera era bwe mugaana okutuula abalala basaba bafuna ffe so kakati mu ngulumere tubeera nti ebyobufuzi bisinze kwetololera nnyo wano mu kiseera ekitali kya byabufuzi mu bitundu ebirala ebyobufuzi bwe biggwa n'abaali bavuganya batuula awamu ku lw'obulungi lw'ekitundu kyabwe wano n'okuziika oli muntu asobola obutagenda kuziika olw'okuba gwe yali avuganya naye ye yafiiriddwa n'atagenda kuziika eri
bwe yali avuganya naye yayinza ogule ate agule keesi ayagala akozesa omukisa okulaga nti bannange fe kitulemera ku ki kakati muzibu waffe buvaabo kweyo ensonga twefuula manyi nti Katikkiro awuliriza naye wano ffe of course civilization yatandikira eno obugunjufu naye ate ne tweyisaawo ne bwe tubeera tuli bubi ne tubeera tugamba ffe tetukola ebyo ffe tetusabasaba obwo tusaba tutya akuuma aka processing emmwanyi ffe lefe twagivaako twagala buyinza twesenere ffe tulina okugabira abalala tuligenda okutuuka ne tulituuka mu buyinza ng'ebintu byagaba byakola ki myaka ana gye tubaddeko nejinza n'okweyongera nayo kakati mugolomedi nze naliko twalina nga parliamentary coffee platform Honorable Kasamba nze nali mu myuka we bwe yavaawo nembeera ne parliament eyo netandikanga okunoonya ababaka okulima emmwanyi nga tugamba naye wano tunabeera nga tutyanga buseera tugaba bugabi ndokwa za mmwanyi naye ffe bennyini ng'ababaka nga tetulima ki mwanyi olwaleero bw'ogenda nonoonya ababaka abo abaazirima tojja kuwezayo babaka 20 n'abo abaazitwalanga nno bagenze kusimba era baazizanga mu politics ne bazigabira ki abantu olwaleero ebbeeyi yalinnye ey'emmwanyi abantu aba bulijjo ojja kunoonya omukulembeze eyakunguddeyo ensawo nti oba 10 nga ziri mu store nga mukulembeze wano mu Uganda kandi emmwanyi zaffe bazitwale mugamba naye mwezi ze bakungudde omwezi oguwedde mwabadde mwezi zommeka nga temukola ki era ensonga lwaki kuba mukozi Kulumedi wano wali ebizibu ensonga lwaki ojja kusanga nti olw'okuba ffe tubeera nnyo wano mu byobufuzi kampeyini ezaffe zibaddewo kati kumala myaka 3 wano mu Buganda buli kadaala olabye abantu wano mu Buganda bali mu byaki byafuzi okumala kati emyaka 3 mu kisanja kino abalala bagenda batandika bagenda 2025 yatandise bagenda kutandika ffe myaka 3 oba ababaka tubadde nga ne mu parliament ng'otunula wote noonoonya ababaka ba Buganda parliament wali ng'etudde nga tebakola ki tetulabika olw'ensonga baga nti eri ebbugu muli kutte mu constituency eri banzita onaakuba munne onaakuba ate ffe twenyini tukola ki twekuba kakati abalala ne batendeka okutematema embalira eggwanga ono n'atwalayo era ogenda okulaba eyo budget president gye yakomyawo ababaka b'ebitundu ebirala baali bayingiza mu projects zaabwe zonna buli ekiri ewaabwe ffe twalinga eno banange tunyweza constituency era kye tutera okugamba abantu omubaka omu mumanyi wa Northern Uganda yagenda okuziika ku lunaku yabeera mu constituency naku 2 nga za parliament abantu bene bamubuuza kiki kyakolayo nti parliament eri etudde kiki kyokola eno naganzize kola ki kukuziika social responsibility yes nogamba no ffe n'abali wanene no tusobola kukuziika ku lwo nawe nogenda noteesa ku lwaffe so kakati wano mu Buganda awo wetuviiridde ku ki wetuviiridde ku mulamu ojja kulaba zino projects for example n'awateetaaga byabufuzi ffe tunoonya kakola ki katuyisaawo for example in rationalization it is mulimu ebirungi naki n'ebibi naye ojja kwebuuza nti omuntu bwajja wano eno mukulu Media oba nga asanze munnamawulire omubaka wa Buganda waliwo ayogera ku Unura waliwo ayogera ku Diary naye tetulina abalunzi bante wano amata mangi gava wano waliwo ayogera ku NADS waliwo ayogera ku Cotton tetwambala ngoye ziva mu maliba gante ekyo kitegeeza ki mu kulonda kwe tugendamu naye oli anoonyaayo akeki akebyobufuzi agamba buno bwonoona tebutunda kakati mu bululu bwe tugendamu mikadde of course mukulu Media bino byonna byenjogedde byebiditamininga ekikola kyekiddamu tugamba nti kyekishaping omukulembeze shaping mu Luganda owenge kyekikola omukulembeze wantu tulina abakulembeze bangi
abatalina kibakola ninga bakulembeze nga ono Ibonsambu yagamba nti oli ajagamba gundi abatumidde oyo ayogera nti gundi abatumidde ye tebamwagala naye abatumidde bakola ki bamwagala ye ne balonda yayogedde nti gundi abatumidde ne beerabira ne oluvannyuma najja yagamba nti yenze mubaka wammwe nagamba ate twakulonze ddi kagundi abatumidde kababisse kuki kyova olaba nze ndi NRM bati nagamba nti nze siyinza kugenda nenkubisa t-shirt naye kibeera nga ekifaananyi kya president flag bearer nga kinene okusinga ekyange ku t-shirt yange tokisobola then mu constituency yange nze wembeera nga ono yalina okuntunda nze nina value ki gyali bw'obeera nga olwaleero omuntu nga tugambe ebibiina byonna birina ababikulira naye bw'obeera nga owa NUP ng'owa NRM ng'owa DP agamba nti abantu tebajja kumpa okujjako nga ntadde mawo ekifaananyi ekinene muki mawo abatumidde nze agenda obbateeseza nembeera mu kasonda wano ne mu kafaananyi akatono then enkeera oli naŋŋamba nti bwe siba kubanze tewandiwangudde politics of patronage tujja kunenyanga nnyo abakulembeze gundi babayise mu State House ne mukyuka babayise Magere ne mukyuka olw'ensonga naffe bwe tuba tetubalonda ngabo twagala tubalonde nti gundi ye akumanyi kakale ninagamba nti nze nkubuulira amazima ntunulira abantu nga bakubisiza t-shirts oli nagamba nga amanyi abantu tebasobola kumuwa n'agamba ekimpisawo Bobby n'ateekawo ekifaananyi kya Bobby nagamba tebasobola kumuwa n'ateekawo ekimpisawo President Museveni n'ateekawo n'ekifaananyi ki oli I can't do that nze nanyini nze eyeetunda tewali antunda mu constituency yange nti avudde Kampala nze eyeetunda nze nina okusibeera omunene abantu balina kulonda nze so sikuwezi bakatambala kakati wano anti oli aliko amasanyalaze ya anti kakati kyenyini kyongambye ekikyamu kati aliko amasanyalaze then era jasigala nago kitegeeza nti ne boona agenda mu bukulembeze palamenti esobola okuba nga ekyeteesaako kikulu naye ng'owamasanyalaze agamba kirala kati ojja kusalawo era otandise okulaba tutandise okufuna short circuit amasanyalaze abalina amasanyalaze gatandise okukuba abantu abagakola ki gatandise okubakuba abaga wiring abantu babadde ku live nga bano abakwasi b'ensene abakwasi b'ensene eri mu eastern abantu tebateekawo bikondo anoonya bunoonya waya n'aloopinga kakati ogenda okulera ewasinga okola ki embaala ewasinga kuba bakoze omukisa ogwo minisita wa energy bwe yali nga ye muloni ng'abaale tebabakwata akubateekako obuteesi waya ku gundi naye nga ne mu report ziraga nti be basinga okufa ki kakati na wano mu Buganda wano ate awasingira ddala tutandise okulaba amasanyalaze nga short circuit gatandise okuba ki abantu naye ekikondo wekimala waya wekwata omuliro n'ekikondo kikwatiramu ki omuliro kakati oyo aliko amasanyalaze mu mbeera yonna amanye nti amasanyalaze nga goki ekikondo oba waya wakamala okwokya eri enju waya ejesika ogenda okola n'ekikondo kikoze eki kikutte kiyidde so tulina okuddayo 225 era wekyobula olredde owulya twogera ku 226 yes anti niyo ono tuli mu 225 January tugenda kwewandiisa mu June 225 kati fe abagenda mu bumyufu mwetesekeze mutya guno mwaka gwa mugaso n'okusinga 225 mwabagenda mu kamyufu yes n'okusinga of course abalala balina omukisa baba wabweki kadi era twatandise okulaba nga baga nti gwawo tukwagalawo gweddawa naawo tuteekewo gundi kakati abantu tukubiriza abantu bavuko civic education yaggwawo bwe buzibu obusinga mukulu Medi n'abawuliriza kati era bali mu kugamba ebyo si bye twagala bali mugamba ebyo si bye twagala bakole ki boogere kikulu kyabina tukubiriza abantu naddala wano mu Buganda kuba n'ab'ebitundu ebirala nabo balina abakubiriza tuwulirize abakulembeze emiramu egyo gye batuleetedde tulonda abakulembeze ku mutendera gyonna tetulonda bifaananyi era ngamba tononda lwa baasi
nonda kuba ontegedde nze omusaabaze ali mu baasi Migadde Robert Ndugwa ndi wenaremu ntambulira mu baasi naye sikugamba nti londa baasi londa omusaabaze nze ng'ontegedde nti bwe naaba nsobola nange nga nsobola okuyimirira ne ngamba driver wa baasi nti wano kino kyekisaanidde bw'onaaba olonze baasi nga nze sirina nsaza ogera n'oli eddakiika ziri 3 zokka ezibala okwera essaawa 5 abazadde mwenna tubaaniriza ku Rainbow Corner Nursery Primary School ezaana bonna mwaye ku luguudo lw'Entebbe nga bano baatiikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow tukulembeza okugunjula omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'endabira yonna bamalivu okuzuula ebitone by'abaana nga bateekako ng'omwana bamuyiiza bamutendeka okubeera omuvumu buli kyakola. Ebibiina byaffe matiribona gennyini ate nga compound gaggadde. Abaana beeyagala batendekebwa mu art ne craft, okuyimba, emizannyo, empisa ez'obuwangwa n'eddiini. Wandiisa omwana wo kati ku Rainbow Corner Nursery and Primary School ebiseera bye by'omu maaso bibe bitangaavu. Okumanya ebisinga ku bessimu 0753 36834 36834. Bannayuganda ekipya kino tubanjulira Look Solar Power abalina kalonda yenna akwatagana ne solar balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda eyitibwa super capacitor nga ewangaala emyaka 45 beddu. Balina offer eri amasomero, amalwaliro, bank, ebitongole ebirala nga mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi ntono nnyo. Balina ne kamera ekika kya kalavu ezalibwa ekifaananyi kya colored mu nzikiza. Bakuwa solar amataala 49, solar okuli TV 75, kale beeyune owone ebbiru z'amasannyalaze. Look Solar Power basangibwa Masaka gwali Masaka tojja Kampala, bali Masaka City ku kizimbe kya Haji Mpuuga, Kampala Road room na kisinga namba 7 Kampala basenguse basangibwa ku Lubaga Road ku hotel gaggadde nungi nnyo mu Lubaga itibwa G1 Hotel. Bisinga bali ku G1 Hotel ku Lubaga Road wali wagwera ka waawo munato okutuuka eno ku nkulungo y'abeene ewole G1 Hotel. Banafana aba Look Solar Power kati we bazze bali ku simu 0758 15 19 14. Dakika zino ziri ebeere mu kokole sawa 5 sebo badomaliza. Kati ono waliwo ampeereza oba waliwo group emu ya political think tank ampeereza waliwo omubaka omu wano eyagula ambulance n'assaako ekifaananyi kye nga kinene okusinga ekya principal bafull soda ne bamuvuma oyo nesi webuvuma but ffe tuli ba national leaders kakati mukulu Medi ngomaliza ngende nga maliriza tulina okumanya 25 tulina it's never too late obudde tebunayita nnyo na wano nze kino ekisinga kyensinga okutekisimba kesira ye wano muki mfwe nga wano mu Buganda na kuba n'abeeri nabo balina abakola ki balina radios nga zino nabo bali eyo boogera mu lulimi ki olwabwe. So kati naffe twagala abantu baffe bawulire olulimi luno lwetukola ki lwetwogera wano nga mu Buganda. Kiseera abantu batandike okufumiitiriza twagala mukulembeze afaanana atya. Jukira nti omukulembeze gwe mulonze afaanana abantu mweyo baleseeyo era eno kifaananyi mwe bamulabira. Bwe mubeera nga musazeewo kugamba nti ffe tugenda kuzoganya, that is the key. Then temubanja results zemulina okubanja ani yakubyani mu lutalo lwo kyekirina okubeeramu. Temugamba tetulina luguudo, tetulina ddwaliro, tetulina n'ebirala. Budget eno gye tutandise omwaka guno gwa yafuzi naye ate tuli mu budget framework paper byabadde presented mu parliament. Tukyasobola okukyusa okubeerako ebintu bingi byetuleetera ebitundu byaffe bino singa tutuula nga Buganda ng'ababaka ba Buganda ne tweggalira mu kasenge bwe kiba kisoboka ne bannamawulire ne tubagobayo
netugamba nti kuno twagala tugguse. Of course mba mwakafuluma omulala n'afulumya ku radio nti babaddeyo nga boogera ku kino, ekyo nakyo kikola ki kibeerawo. Naye tugamba nti ku lwa Buganda mu byobufuzi bino ebijja, gwe lwaki wandivudde gy'ova n'ojja n'ogamba nti ozze Buvuma, gwe omwana wa Nambi, n'ojja e Buvuma olumbe omwana wa Nambi, si lwakuba akulembedde bubi, naye olw'ensonga tewaliwo kemutakkanyaako mu byobufuzi ng'omu oba ababiri. Era ekyo kibeere nti ekigenda obbashapinga emyaka 5 gyonna egiddako, nti kaakati oyo afuuse mulambe wange. N'ekyo abantu kye tubakubiriza tubeere mu byobufuzi ebyobuvunaanyizibwa, abantu ate tubayisuubiza bakole, tewali mukulembeze agenda kugagawaza. Abantu bakole mu kaseera k'ebyobufuzi, mutuwulirize, musalewo ekyokukola. Zo bbiri zikongose ku ssaawa 5 tutunuulidde tusobola okutunuulira ensonga kuba tooki mu 2025 twatandise ddala ebulebu waakalo epando biraba kuziika balaba nga boogera mpa omuzinda bunaye njogere 2025 tutwala 2026 tugenda kulaba ate tugenda mu kulonda kwabona kye bayita general elections nga nekiwa munnayuganda byoli emyaka emirala 5 ng'olonze abakulembeze bo ogenda kulonda abakulembeze batya bafaanana batya okusalawo kubi kukwo ayina omuzindalo Mpindi Bumaali. Medi neyanziza naye Honorable Yusufu Nsibambi oyo ne Honorable Migadde Ndugwa batulambise bulungi. Okusooka njagala kubeebaza naddala Nsibambi oyo ebbanga lyonna lyemuwuliridde wano. Yes, akalulu akaagala sijaga nti takaagala, naye agezaako okulambika abantu kiki kye tulina okukola okusobola okufuna obukulembeze obutuufu. Naye buno obukulembeze obw'okusiiga akazigo ate nga ebifo bino bibeerawo abantu baffe babifunemu, butukoze bubi nga Buganda nga we boogedde wano. Ndugwona akugambye nti mu bitundu ebirala Medi abantu babeera batunuulira ebibiina byabwe ebyobufuzi ne ku saidi endala ne batunuulira n'ekitundu kyabwe basobola batoccukulaakulanya. Wano ewaffe mu Buganda essaawa oluva akalulu olubakulangirira bwe bati enkeera nga tutandika byabufuzi Omutandika kufuna batubi nga tutandika kufuna batubi okumanya Buganda yeewuunyisa abantu basobola okulonda Nsibambi oyo ne bamulonda ne bamuwagira nnyo, omuntu n'amutwala mu kkooti, ababadde bamuwagira ate ne balwana okulaba nga oli ageze mu kkooti awangula era baddemu akavuyo akafaanana bwe kati akabeera mu byobululu bye biri wano ewaffe. Omuntu n'akubuulira ekintu nti lima emmwanyi, lima kasooli, lima lumonde, takoyina ddene nagaye twabikoowadde temuyina kye mutugamba. Naye ng'omuntu agamba nti talina ky'oŋŋamba n'okumanya tamanyi. Bw'omutunuulira alina obugagga n'obugagga bw'alina talina kyasobola kubukozesa. Kati ate ne tufuna ekizibu, ne tufuna abakulembeze nga abakulembeze nabo batunuulira survival yaabwe. Nti nze bwe nnaayogera ku kigambo kino enkya kigenda kundeetera obuzibu. Lundi nalina omubaka gwe njogera naye n'aŋŋamba ati ffe tunenya abantu naye olumu ffe twenenye nti gwe mukulembeze ng'obaakulonda oli mubaka wa paalamenti naye ng'obwongo bwo tebusobola kwetegeerera kusalawo kintu oba mukulembeze eki ne bakugamba kino kikyamu naye n'osigala ng'ekikyamu ekyo kitutte nti kituufu kubanga oyagala okusigala mu bukulembeze. Migadde ayogedde ekigambo era njagala kwegatta naye nti ye waaba akulembera omusajja w'enaaleemu era agikkiririzaamu naye ate asigaza omutwe. Gwe bw'otunuulira omuntu n'ogamba nti kakati nze nonda ne bwe kiba kisifaayo tumanze, naye nga bwe baleeta ekintu ekikwatako toyagala kitunuulira. Edda nga sinayingira gundi palamenti nali nkulira ekitongole umbrella y'abantu abaliko obulemu mu Uganda bagiyita NODIP. Mu palamenti eyo nebeerayo etteeka y'omusolo ogwa OTT
nga bajja omusolo ku OTT kati fe position yaffe nga yes omusolo government yadde egwagala wewulirage yagala nnyo gutwala etunuulire abantu abaliko obulemu ku matu kubanga bo okwogera kwabwe kwa simu oli asindika WhatsApp oli n'amuddamu ne banyume ne mba mutudde wano naawe kati Medi tomanyi tu sign language ono oyogera na mudefu ajja kubeera nga akozesa simu WhatsApp paka we mumaliriza ensonga yammwe kyokka nga bagiteekako omusolo baka mungu ya mulungi n'okomawo tebakomawo abamu kwabo mbaka n'agamba nti position ya NRM egamba nti OTT tulina okuteekako omusolo kakati woba ng'olina omukulembeze afaanana bw'atyo ono yakusindika omukiikirire okwogera kwayogerera ku OTT ayogerera ku simu ate simu oteekako data n'ayitirira omusolo omungi tagenda kufuna kale tuusayo eri eddoboozi ogenda nti oba mugenda okuteekako naye bano abantu abatawulira abakozesa essimu bo tuba exempting baleme kusasula musolo ogwo naye oli akugamba nti eyo position ya party nze sikola ki sigikyusa kakati bwe buzibu bwe tuyina mu bakulembeze bawano mu Buganda wabaawo ebintu bingi nnyo n'owulira nga mutambula bulungi nnyo ne bagenda emagere abantu nakoma nti ate munnabe mukama waffe yatuganye tubadde wano juzi mu kugenda bino ebye Mombasa ebyemizannyo gya parliament bale mutwegayirireko leero principal aleme kugamba nti tetugenda mutwegayirireko aleme kugamba nti tetugenda ningo oli mubaka wa parliament tosobola tomanyi na kikutwala kubanga oba omanyi ekikutwala dini toyinza kwagala muntu akusalirewo oba ogenda oba togenda kakati olwokuba tuyina abantu abembeera eyo kyova olaba nti oba yabadde ensibambi eyagambye nti opposition esuubi tono olw'ebyo ebikola bye tukola Medi bw'obanga oli kibiina ky'opposition nga ddala oyagala okulumirirwa constituency yo gyewafuna mukigazi eggwanga mulimu kubeera constituency omwagala kukyusa eggwanga ate eggwanga likolebwa constituency okay. kakati bw'obanga olina constituency zewawamba kangereze ku ekibiina ekisinga obunene mu parliament ekyopposition ekya NUP kyafuna constituency 57 ababaka ba parliament 57 kyanjawulo kyosobola okukola mu constituency ezo zewafuna 57 ozifuula ez'enjawulo ku constituency zino ezirimu ababaka b'NRM gwe boolowooza nti tebalina kye bakola olwaleero otuula n'otandika okutunuulira noga eno constituency yaliwo mubaka wa NRM n'avaamu netuzaamu owa opposition wa NUP kiki kyakoze asinze yaliwo oba yaliwo amusinze ekyo okola research Medi osobola okukitegeera naye ekiganye ekyo nti abantu baganye okuwa abantu leadership buli ssaawa bano balowooza omukulu agamba ki ate n'omukulu agamba ki n'agaana okugamba nti nywenyezezza ntya constituency zaffe tuddemu tuzisigaze kyokka n'abeeraga ate abantu be yayisaamu ate baateeka ku bunkenke ne balemererwa n'okuweereza sigenda kuddiza tiketi sigenda kukola biki sigenda kukola ki olwaleero wentunuulira ezo constituency zenkugambye 57 constituency nga 30 emyaka 3 egiyisa abantu bali ku bunkenke banziriza tiketi tebazinziriza banziriza tiketi tebaginziriza kati omuntu oyo tasobola kuweereza naye ndi musanyufu Medi abantu b'ebukomansimbi abo bansanyusiza nnyo ku kikolwa ekyabaddeyo lead of opposition muganda wange Ssenyonyi we yagenze bukomansimbi n'avoolerayo omukulembeze MP wa NUP constituency yaabwe ya NUP naye n'amuvoola nti oyo musiru yakola ekyobusiru nga n'ekintu kyayogererako kyaggwa dda yasayininga simanyi ku bunupu kujjayo bakomishona ate n'amaana ajjayo omukono abantu bwe batyo babinjagadde mbagambe wano naye abantu babukomansimbi ne bakomaawo omuliro nakati gukyagenda mu maaso oba ogugobera nti totyoboola mukulembeze waffe nono omukulembeze gw'otyobola yeyayamba n'ekibiina kya NUP okubeera nga wano weekiri mu bukomansimbi kyandibadde tekiriiwo kakati
munsi yonna Medi teriyo kibiina kisaawo mubaka wa parliament mu constituency ate ne kimukuba enteega ng'okulonda okuddako kunaabeerawo n'oba onoomugjayo nga toyagala muddiza ticket omuleka wano ne musigaza constituency eyo nga temugikubyemu bituli kati oluvannyuma n'owa constituency n'ogiwa omuntu omulala naye mu nsi yonna nsookedde kirabira wano mu Uganda mu Buganda mu Nuupu Honorable Owekitiibwa Kizza Besigye yalina olutalo lunene nnyo ne Nabiira wemba mwagobereranga politics oyo Nabiira ne Kizza Besigye nga kabwanango naye nga akalulu we katuuka tosobola kuwulira Besigye ng'ayogedde ku Nabiira era Nabiira nga waguza bw'ati ogenda okulaba naye tafuna tiketi naddamu n'agifuna ate oli n'amulaga nti ono ye kandidate waffe naye kakati wano olufuna kastori akutunuulira obubi oba kastori obadde ogaba amazzi ne gaggwerawo ku ono onaddirako n'atafuna ng'olulufuuse lutalo ono akugambye ba foot soldier ne bafuuka ekizibu wano mu Buganda eyo nayo n'abantu abawagira Medi gye bali abantu baba ne ttiimu ez'enjawulo ne bawagira mu Mwakyoli Mwankole muwa ne tosobola kusanga bawagizi nga batyoboola ate omukulembeze naye embeera gye tutadde wakiraba wano juzi ku Honorable ono waawana Rubaga Aloysius nga baagala namwambula ngoye abantu kwegamba ne tutuuka ku mbeera eyo tosobola ekyo kisanga Akyoli Medi tosobola kisanga mu Western nti baddira omukulembeze ekinene nnyo kye basobola okugaa nti oyo migadde katumulinde ate n'okumulinda okwo ne basirika nga teboogera bamulagira mu kabokisi ni wano n'atyobola omuntu oli n'avuma oli n'akola ki ne baddira abantu omuntu n'agwa mu constituency ewuwe etali mu Buganda ne bamusokoolayo ne bamugamba ate gwe jangu obeere wano ate gwe abaddewo tukujjeewo tugenda kukuteeka eri kati ebyo byonna bitukosa ng'abantu baawano era mu 2026 bigenda tukosa nnyo naye kyenjagala okusembayo nga nkubiriza abantu baffe naddala aba Buganda wano tulonde abakulembeze olw'obusobozi bwabwe tulonde abakulembeze ab'ensa abagenda okutuyamba okuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eryokubiri abakulembeze abavumirira waliwo akantu kamu Medi kenjagala okusembyayo edda nga twaka pologulamu eno eya PDM yakatandika naliko mu lukiiko olumu lwalina lwa Buganda Caucus ne wabaawo okusuka omuguwa oba Buganda Caucus ewagira PDM oba tegiwagira oba migadde waliwo mu eyo meeting nesituke nimbagamba ne biki bye muliko ezo million 10 z'ogamba bwe zigenda ku muluka gw'omukyalo biina ebintu kinene nnyo kye zigenda okukola ffe ng'aba Buganda tetwandiyaga CBS FM eddakiika ziri 18 zakayita ku ssaawa 5 kwebaza nnyo byansusse okuba nti oli ku mukutu 88 katonza na program gy'oziyitibwa Parliament yaffe tunafiirwa nnyo tubadde ku nsonga y'okutululira 2025 omwaka ogutwala 2026 ogenda ofuna omukisa gwawe wezizza emyaka 18 okulonda abakulembeze bo bitendera gitali gimu oga nti byaffe bitulaga nti regiko girwana okulondera mu 1958 tuze tulonda naye ate tuddamu tulonda waliwo ebyobufuzi byali bingi tuddamu mu myaka 27 egiyise mu 96 tuddamu okulonda era President Museveni yafuze emyaka ebisanja emeka ebyo migadde mukama wafuze emyaka emeka ebisanja emeka 96 gy'etaano bisanja emeka 5 mukaaga kuva kyenda mu mukaaga tabalirwa bisanja obala kibiina obala muntu musajja tabalirwa nzala kibiina gwe kibale kireeta ekibiina kye kikulembedde emyaka egyo si muntu byawukana bali babeera abangi abasazeewo candidate n'ekibiina byawukana byanjawulo tibiyitaga sayansi wa bulijjo byanjawulo ddala ekibiina ne ani akulembedde Uganda emyaka 4 NRM si Museveni no kuba oyinza okulowooza nti ekibiina wekibanga kyekikulembera oyinza okulowooza nga waliwo internal systems ezo gwe ng'olowooza ono actually yafuga naye ng'ekibiina kyekiri mukola ki kyekimuwa ekyokukola kyekiri mu kufuga nyakubuza lawyer nsibambi ambuulire njawulo mbale sigimalirize
Ahmed mbadde maliza n'akagambo ka PDM nti natuula mu lukiiko lwa Buganda Caucus ne tusika omugwanga baga nti Buganda fenga Buganda PDM tujigobe tujimirize teyina twagala bukulembeze kubanga twagala ntebe omuluko gwa million 10 saka nyine nyimira ne baga bannange million 10 buli mwaka mu miruka jaffe gwobo ine miruka 10 ne bakuwa akawumbi mu constituency yo kizibu ki okafuna era ofiirwa ki bwoba okafunye ate ky'ofiirwa nga tokafunye ne tusika omuguwa gw'obuuza olwo ingamba buuza bakudamba nga baga tetubuulira ffe tujja kufuna obuyinza kakati olumazima amaanyi ne gasinga PDM negenda mu maaso tubadde omanyi Magaddona alina akabondo kakulembera naye tamanyi kwe kyali kiva kati mu parliament eyaggwa gavumenti ng'etondawo emiruka twale Buganda Caucus ntulwanyisa okutondawo ki emiruka kakati PDM nejja mu kisanja kino ng'ate agenda kukikumiruka kakati bane bagamba kakati olaba sente eribiri ebitundu bigenda twala PDM mungi kuba balina emiruka mingi naffe tusooke tuyimize PDM twongere emiruka ono Honorable Migadde alina akabondo akalala katukulembereramu netutandika okugamba nti nga kale oba tetwongeddewo miruka naye emiruka ejaffe girimu abantu bangi mu kifo ky'oguwa 10 tusobola okuguwa 3 kati njagala okuwa media amawulire agasanyusa nti erevu twagituuseeko emiruka egimu egirimu abantu abangi si mu Buganda bwokka ne mu Uganda gigenda kuba gifuna essente za PDM nyingi okusinga emiliyoni 10 naye nga byakuteesa akasembayo kaali ku nguudo medi nakawogerako okuwano Uganda mulaba abantu gye mutambula nguvudde mu Kampala wano naye bweru wa Uganda wa Kampala olaba enguudo ze bakola mu region ez'enjawulo naye omulundi gumu gavumenti yafuna ssente ng'egenda okukola enguudo za Masaka Kyotera simanyi oba medio omanyi Kyotera oluguudo we lubadde lufaanana okola Kyotera bano tubuke paka ene Kalungu nabadde Kakondo wallahi abasajja basituka nga bawakanya olina ne baleeta ne minority tetujja zikola aba Buganda nipaka mubadde ki enguudo bakola zaffe okola Kyotera mutukula wayo napaka ene Kalungu ffe tufiirirwawa esente twetwagala sente simanyi newole simanyi ziriko simanyi olwani ayogera Geoffrey Lutaya sijja kumenya bantu bawano bakumuzindalo kuno naye medi ekyo kyekintu ekyasinga okunnenyamiza ninga oba wano wawentuula parliamenti esaanidde okutuulwamu abantu okulwanyisa enguudo ezisoba mu 10 nga zigenda kuyita mu Buganda kubanga goli wa opposition nti Museveni ajja kusikowalinga omunyaga kati gwe mpide ebyoyogera oyagala batukolenga we bakola eggulu Museveni bwe yakola enguudo abantu ne batandika muyiira bululu kati notunya mindset eyo ku mubaka wa pala engeri ennaku akaseera kemaze nga siri mu parliament ebintu kyabimanyi nyongedde okwewuunya eno mu think tank mukulu Nsebambi gyabagamba gyendi ejoli mu think tank owulira obulumi kagamba abantu mu bitundu ebirala nga boogedde coalesce around development programs nti bajja wamu ne batuula kasita ebyenkulaakulana bibanga byogerwako ab'Ebunyoro babagala university Bunyoro University nga bagana gituma linnya Bunyoro University bonna baga nti awo tusibidde President Museveni buli bw'anaasitukanga ku mukolo gwakoze mu kitundu kyaffe ku memorandum kyekisookako abalala babaira bwe buhwezu ne baga nti twasazeewo okulima amajaani ndoza twali n'emigadde ono mu parliament twagala kyuma kyaki kikuba majaani kugamba abantu era politics ono nze tinkomo okumwewuunya abazungu batuwa democracy ono gutuyita democracy ndoza mu Africa naddala underdeveloped countries ensi ezitanakula twayita tetunnamwetaaga kuba kati mutandise guno omwaka mwagala gutta gwonna okuva ku January 1st in fact mwagutta dda kwaba mbadde mu mikolo emijaguzo Christmas mwona mwagera politics omwaka mulamba mwagala kugutta nga gwa byabufuzi
teri nse mala myezi 3 mu byabufuzi niba Tanzania yenene etusinga emirundi ngena temala myezi 3 Suluhu tebagenda mulonda mwaka gujja Suluhu tebanayogera byabufuzi naye wano tulanga kawundo kakubye eddirisa katutandika okukola obukundi bw'otakateekamu biringa bigali bw'otakateekamu bw'otakasuulamu gwe toddanga balansi okuwoninga naye ng'abawoninga ate be beetaaga service delivery omukulembeze nawe temumulonde ate sooka omusikeko ky'omusikako mu byenkulaakulana twagala ki obusibukuusa mu byenkulaakulana mutule mugambe twagala wano kati ngolo bwaga nti abennyanya mu mpigi nga mpigi yegaba ennyanya mu Kampala si lwakuba nti musajja yani Kafeero Kawesa yabivuga we NRM oba waki musooke mulime ennyanya mwenna kuba Kampala tasobola kubeerawo nga temuli nnyanya nozongera okola crisis mu Kampala lwa nnyanya obutungulu bwe bubanga bwe bukyali kati musana gugenda kwaka January nga bwe bugenda okuyamba ekitundu kyaffe kisituke waliwo agamba tusimbe mmwanyi okay ne mmwanyi muzirime naye waliwo ekifuna buli myezi 3 consequence ya NASA neyo giraba erina ekitundu abantu kye bali banyumanga Busukuma tekyo kyalo abantu bagenda ogolokoka ng'ekyalo kyekiriisa Kampala Busukuma era abaana abavubuka nga balina amamotoka batunda ki bugga nakati bikajja ebyo ebitemeeteme ebyo bwe balima mu bisenyi butungulu kugamba vegetables headquarter yazo eri mu Busukuma ate nga batandika mpola kumpi awo nena mulongo research bagenda nga bagejja ne batuuka n'eggombe abavubuka nga tebakyetaaga kunyumiza politics era nga nze politics mu luvannyuma nnyo nga ekisanja kigenda kuggwako olwokuba tawanye kubona omusanga mu nnimiro omubuuze mbu simanyi twagala tukole kino nakiri ebbuga ligamba nti ekkubo libbi nnyo tetusobola kugenda kakati abantu baffe basaana kuteekateeka bulungi naye nze namala ebiseera byange byonna naye nga niabateekateeka fe abakulembeze banyiiganga nze banyiiganga naye nga bakimanyi kubanga nga nze kugamba nti obwavu lwala muki lwa munyindo era bagamba nga nti bwekusenenga nga musooke mu mpenkoko eziri wano muzigule ngende nazo bakirimanyi nti mbawadde ssente mu nkoko ze mumpadde njagala nkoko okulya nkoko ŋŋanda naye nga oyinza otandika lwale ng'oli agenda kugoba enkoko agobeegi ogenda okumala tugende nga enkoko tannagifuna edduse ne tutandika okugamba ku nkoko ezo abantu ne bazinyuuma naye kati bazibanja nakuli kati bazibanja kasula azireete kadde waffe sakalale yazituwanga naye ng'azimpa lwa bukulembeze bulungi nakukubiriza abantu kukola akati abantu abakulembeze abatukubiriza abantu kukola be banakutaagula ne bataagula Museveni ne bataagula Bobi Wine temwewuunya kiri mu bantu kubanga abantu bava mu nkola eri eya oye abantu bagala nnyo oyo era kati bambuuza olangirira ddi okola nibata naye musooke mukole mumalirize okukola nange eryeni eno nkola nange situdde waka nti nange nninda akalulu kajju nange ndyawo neetoolola mu byalo no buli omu akole tudde nga twogera ku nsonga zitukulaakulanya kino kinatuyamba tutya gye tulaga 2026 kakati bad economics bad politics katandika na bad politics okulembeza obubi bwonoona n'ekonome ebyebifuzi ebibi byonoona n'ekonome n'ebyenfuna ate nebyonoona n'ebyo ebinotutuukako ebyenfuna ebirungi ebyebifuzi ebirungi bitereeza ebyenfuna n'ebyo ebitutuukako mu Uganda kyekiriwo kati ekibi kya Uganda kyekiriwo kati tesooka kwonoona byabufuzi ngani abyonoonye fe bakulembeze ffennyini NRM wakati nkugambe tugenda kutta mwaka mulamba NRM tulonda 2026 NRM yonoonye ebyobufuzi abakulembeze
abakulembeze abali mu byobufuzi bebonoonye ebyobufuzi bya Uganda abenarem abakulembeze buli gye bali kati mu Buganda wano abenarem bali mbameka musaawe eno twawuliranga basawida bumba bakiduma ku buyaba babyandala bakinobe banankabirwa tebabateeka ebbali kati bakyabaliwo ebyenfuna bitambula bulungi ebyenkulakulana bitambula bulungi ebyofuze ebibi bidobonkanya ebyenfuna nebidobonkanya nebitutuukako ebyofuze myaka 4 NRM yes ndi mukyamu kati waliwo ebitundu ebyofuze myaka 4 yes NRM yali ku stage yes yedibonkanyiza ebyenfuna ebyenfuna byenjogerako byebino local economy katugambe masuulita mwenga bawolereza NRM mu kitereze kati emasuulita Wakiso district Matya Lwanga bwanika local economy yu etambula etya goboyiseyo kunaku enkulu abantu beyagadde bali kuki bakutunde mwanyi zaabwe amakubu bagakola bawule mulanga kwa katikiro no lime mwana kati yoyo politics omutuufu nti abantu babaako nekye bakola okay okusinga okubeerawo mujejjere by'obufuzi ebya buli dakiika ngulirayo ku mazzi awo yimirira omubaka ojja tulaba mu box gwe kontuyitako kwakati omubaka waba agenda gyagenda endero muziri waggulu okukubira jambo kikujjako ki oba butakukubira naye nga alina kyagenda asobola okuyimirira n'ababuuzaako mu byobulungi muyinza n'okunyumya meda kika 5 naye munyumya biki sibambi yewulira sibambi atulangira naye gwe loko ekonome yo esoma ki sibambi atulangira omwaka guno gutandise leero gutandika n'ebinene school fees kakati gwe aba no bagenda ku ssomero ne ku Christmas baalya katono gwe n'olya n'okuumuuka naye fees bakubanja leka ekonome ekyo kyotunze kwembulira kyotunze nze nkwongereko byofuze bubike kansigaddemu ebyofuze ebibi bidobonkanya ebyenfuna bitabankanya ebyenfuna koze emyaka 4 NRM kati tugende eyo edobonkanyiza ebyenfuna biteredde kwakati buli kintu kirina akatale NRM eri ku ntikko eri mu steering eri ku steering naye eno wansi eriyo amatabi agatuuka ku muntu ono okumugamba nti gundi genda olime kasooli gundi genda olime obutungulu kati ettabi lino eriri wano mu constituency X obuvunaanyizibwa bwayo bwe buba obulungi eno constituency ejja kukulaakulana ekwatagane n'eno waggulu ku ggwanga kuba constituency weba erina omukulembeze omubi era constituency egenda kudda emabega kyovola abakugamba abamu bali bulungi abamu bali bubi akulinanya emigadde yagambye nti gavumenti si NRM kati kankuwa example entuufu emigadde tulina kati okubba emmwanyi mu byalo kyekigaana ba chairman okutuuza ekyalo ne bagamba tukole obukuumi obw'enjawulo obukiiko tebuliiwo sente zaabula obukiiko weebuli era bulina ne bammemba lwaki chairman tatuuza ebyalo chairman atwala ebyalo nga 3-4 naga nti buli kyalo tulondeko defense ne defense eronda akakiiko akalawuna tulaba ani abbe emmwanyi zaffe tusaba bannayuganda sebunya tutwala 2 kamugalewo bwenti tusaba bannayuganda rediyo zino zigenda kwogera ebyobufuzi bingi gwawaka yogera byanfuna teri ono mukulu Nsibambi atugambye 42 kilometers 45 circumference yetolode Kampala teri kye batalya ne bwolimu obutulo Obuganda agandi betoloddwa amazzi betoloddwa n'amazzi bano bagamba bafukirira amazzi muyinza n'okugasenna ne muyiwa ku nnyanya zammwe ne muyiwa ku butula bwe musimbye ne muyiwa ku mboga zammwe teri kitatunda
nga n'emmwanyi eddakiika ziri 22 zebulayo kwera omukaaga mbadde baluza bulungi kuba gye tubatandikidde Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana bali banywanyi aba GR Sport Center bategeza omuzaide nti bakuwaniza ku Rainbow Corner Nursery and Primary School Zana bonamwaya luguudo lw'Entebbe nga bayatikirivu nnyo mu kuvumbula ebipya buli lunaku olukya. Rainbow Corner tukulembeza okugunyulira omwana nga musanyufu ate nga yeeyagala. Abasomesa baffe n'abalabirira abaana bamalirivu nnyo okuzuula ebitono by'omwana ate n'okubikuza babivumbula ne babikuza nga bateekateeka omwana okuba omuyiiya ate omuvumu oli kyakola. Rainbow Corner Nursery and Primary School yakola ekyo. Ebinayo ffe matiri bona gennyini compound gaggadde abaana beeyagala te batendekebwa bulungi batendekebwa mu art and craft okuyimba emizannyo empisa saako ebyobuwangwa n'eddiini. Kati bakuyita oleeta omwana bawandiisa baana kati nga tebennaggwayo leeta omwana mu Rainbow Corner Nursery and Primary School ebisale by'omwana bibenga bitangaavu ate nga akudde ku musingi omulungi. Mwanya ebisinga kuba essimu 0753 336 834 0772 336 834. Saazi zino ebula abiri okwera omukaaga oteekateeka kuva wakatugeza okuva wakatudde ku Prestige Margarine kubanga onajjudde vitamin omuli vitamin A, vitamin D, E ate ne B12 bikuwa amaanyi okuyita mu lunaku. Abaana baawummula bwe Prestige bawumirwa omugaati amasavu matono ddala kitegeeza nti omutima gwo tegujja bw'olya Prestige guba mulamu bulungi kubanga amasavu matono ddala. Mu ngeri yemu osobola n'okweyambisa Prestige Margarine n'ofumba chapati oba amandazi. Prestige Margarine ali mu bipimo byonna ebyenjawulo era nga asangibwa mu supermarket zonna ne mu maduuka amalala kuli okumpi. Twakoleza nafe aba Chapa Enterprises mu Kikuubo Rafik Building Rafik Building edduuka namba 3 ojja okusanga nafe Prestige abanafe aba Chapa Enterprises akoleta Prestige Margarine ali delicious health ate era nga yami. Caring Heart for Children Primary School nulisangibwa amasuulito omuzadde afaayo nnyo okusomera omwana lyasanidde okusomeramu asobola okufuna omusingi omugumu. Essomero lirimu baliyita Caring Heart for Children Pre and Primary School. Masuulita ssomero ddungi, ebizimbe bya mutindo, omusomesa batendeke bulungi, ensomesa ya kikugu, ensula n'endisa y'abaana nnungi okuzaama anti twettalina nnyo emmere eri organic wamu n'obukuumi. Essomero liri mu Kikomera, essomero lya day and boarding. Abasulamu n'abava ebweru tubaaniriza tuwanisa abaana kati twagala abaana mbalita abaana bajje basome. Caring Heart for Children School masuulita tuligazi bulungi ebisaawe ebiri tutumbula ebitono by'abaana omwana n'ava ku ssomero ng'ategedde kyalina okukola omusingi agumanyi bulungi kwatandikira n'okwekkiririzaamu confidence. Ebisale fees bisaamusaamu. Caring Heart for Children tusangibwa Kanzize Road masuulita wakiisa okuwanisa abaana kwe kugenda mu maaso kati mutwale abaana basomeyo Caring Heart for Children Primary School. Mwenye bisemba kwere ku simu abaye mbuze mbasangewa bali ku 0753 73 95 kagambira oba 0772 388 374. Caring Heart for Children School masuulita a school with a difference. Kimale ku sport with DFC Bank yegama yagala ofuna emmotoka ekibayise DFC Vehicle and Asset Financing jangu tundu 10 ku 10 era wakijanga bajja kujjako siringi bajjako interest ye bitundu 10 ku 10 onyumira emyezi 2 nga tonaba kusasula bakuwa sente kwa emyezi 2 tozuzayo sente bajita repayment holiday. DFC Bank kimali ku sport DFC Vehicle and Asset Financing bakutegeza ndi bank ne DFC lungamizibwa bank nkulu ya Uganda sinza ba customers kumiwa Deposit Protection Fund of Uganda kachoino ko kiri eki genda kakateba nagalawe bulade 17 ko sawa mukaaga genda DFC bagenjagala Vehicle and Asset Financing bajala user form tulawo ngocho kimazi kusoma kyekikulu omwana mutwala asome essomero lya abalana balenzi noduli ya basini lyagala basini ya essomero libayita Exodus College School essomero lya abalana balenzi atenga lya boarding era tetukoma kusomesa bya mu kibiina byokka wabula tutananyo ne byemizannyo
ebyenjawulo ekyo kulaba tutumbula ebitundu by'abaana abayizi baffe. Exodus College School lina computer lab ne library ejjudde obulungi, olugazi bulungi, basomesa abayizi kalicho mwene empya bagifuirako ddala nnyo. Kuwandiisa abaana kwatandika dda mu December era bakyawandiisa. Exodus College School libeno wasangibwa wala liri Wakiso obuga mailo 4 zokka ojja kuba olituuse bali ng'olituuseeko bali ku ssimu 0700 43700 ne 0392 8429. Exodus College Discipline and Determination. Council Nsibambi kwatu mzindalo mukama wange nsaba tutunulireko katonyo kukya obudde kanyangwe mangu olwobudde njatuneko mu kusookera ddala police bond 7 yabijjeno yabijjeyo ekiragiro kya president yawadde poliisi abadde akyogera ebbanga lyonna era ekibuuzo kyakigamba kiki ekyazuula muno kitamusanyusa era ye ng'omuntu tawagira kweyimirirwa kino byayogedde obusongasonga fefe n'abali ku ground tukimanyi ebizibu ebyo gyebiri naye ebizibu bino tebigenda kuvaawo lwa kiragiro kyawadde nga kimenya ssemateeka abakola ekiragiro kimenya ssemateeka naye ng'atera omuntu tugamba wano ba Sebunya tekiragiro kya president libateeka ye president alina obuyinza mu ssemateeka obubwe talina buyinza bulagira muntu buteyimirirwa. Ffe mateeka bali batusomesa batugamba nti mu kifo kya okusiba omuntu omu atalina musango ta 9 abalina omusango kwe kusoma naye ng'ekyateesaawo ekyo nti omulamwa gw'okusiba omuntu alina obwemage atalina musango kiruma nnyo era kikyamu nnyo waakiri tabali 9. Obuzibu bwa poliisi si w'abantu kweyimirwa mu ssaawa 48 kubanga ekyo kyandibadde ekiwa poliisi okutunulira fayiro. Obuzibu bwa poliisi ffenna ababadde bagenda ku mapoliisi tebalina bikolwa kati infrastructure ekikwatagana n'ekubuliza emisango n'okugitwala mu makooti tewali bikola otuukawo nga wali ofiisi omu nga fayiro zize ekiro endala zize ku ssaawa 6 gwa kiro abantu balwanidde mu bbaala omuntu afumisa omuntu ekiso ng'ate omupoliisi alina okwebaka enkeera alina okufuga fayiro ne fayiro kubawandiika n'amakalaamu nagwo gwa ekitono kyolaba tebagalina tugule kati ate bw'ogenda mu kooti prosecutor omuwabi wa gavumenti aliwo omu mu kitundu kyonna ekyo abalamuzi bajja lwabbalirirwe ewaffe Mpigi waliwo lwajja ennaku 2 ebuwama ne bamulina nti omulamuzi ajja ali ogwo ate yalina n'Empigi yakati embeera eyo bwe neetereera ne tugitereeza ateekamu ababuuliriza abanaawozesa makooti ne kooti ne zitongera abalamuzi tiweetaaga kino president kyagambye obuteyimirira kyo kiri mu mateeka kiri mu mateeka tekiri mu mateeka kyo kituufu tekiri mu mateeka wabula ayitidde eno etteeka lyogera ku kooti nti omuntu agende mu makooti katayagala ne wayogera ne Owinidolo Chief Justice tafuga ate poliisi ate DPP akulira ebyokubuulirizibwa mu ggwanga kati Chief Justice ali ku byamakooti nga bwe gatambula ate n'ekirala kyo kimenya ssemateeka nti ekitongole ekiramuzi kirina okukola nga kyetengeredde waliwo eddembe ly'obuntu temulinnyiridde awo byonna eddembe ly'obuntu byonna balirinyiridde naye nze kyeŋŋamba okugyawo ekizibu kino ekiriwo yawo ti president ye ng'omukulembeze naye mutuufu nze nadde njogera ne minister of state mutabani wange Muhoozi wana musomesa David n'omukyawe ne musomesa ate Kagaba IGP oyo kazini wange inewe kubanga Muhammad Mbabazi kazini we nanga bakazini kakati ffenna bonna ebbanga lyonna ne Muhoozi anjulira ne binasambye omulaba nga tuli mu parliament namugambye nzija actually ngenda we nti baato omusajja ali awalina garage emitamali ya boda bakwatiyo boda nga bazibiza spare kakati n'ateeka $5,000,000 eno oba kireka obawa ne baga nti yalese $5,000,000 ezisasula boda eyo naye nga abantu babase abavuuka babakubye kati obubbi bw'ente n'abadde ne OC Buwama ku first
ku first osibwama kyena mugambi omupya namugambi nti mbone bubiwe ebisolo abantu baba BMBs abantu babona kati president kyayogera obulumi buno je buli naye okujja olowooza president Musada yadde atunulira bisolo balina ati nakyo nja kyogera kyembadde ngamba naye oli ayinza okugamba mwana gwe akaza balina ebigambo ebyangu mwana gwe mutwe gulinga gwa taata gulinga engalabi taata abatamuvumye abamuvumye nti taata walinga mutwe gulinga gwa engalabi kakati president Museveni kyaliko kyagoba wano ali kuba nte olowooza kyaliwo kyagoba wano ali kuba nte kiyinza kuba kya bufuzi naye kyabya bufuzi ekyo tunaba kiraba kijja kujja tujja kyogerako nga kize naye obutuufu bwakyo kakati bassebo ne bannyabo ekiri wansi abantu kati nze Hajati ne Haji Bunkeddeko be bakadde bafa batukuza Haji Bunkeddeko ali myaka 9 gye yawezeza ne mulamu ayogera bulungi Hajati kitegeza ne ali mu 75 genda bakuze ne mama wange gwe yalona nga ngera n'okwanjula nti oyo abamukiikirira bamubye enteze bbiri emu yagwako nga mwe banywa ne basalya kakati sinabamulaba baziba week 3 naye bwe mpulira obulumi ku Hajati Bunkeddeko ne Haji n'emyaka gye balimu wabula ababbi kati bo bayagala kakati mu mbeera eyo bwagenda ku poliisi yali n'obusente obunagulirira afulume mu constitution ekitabo obutabo afulumira omuntu alina kufuluma ssaawa 48 omusango ogufirawo omukaza okiziganya ne president mu mbeera eno enzikiziganya naye ne bond atunulye ebiri byenjogeddeko ajja kuba teyetaaga na kumenya constitution kati amenye semateeka ajja kunyigirizamu abasaalumanya ng'ateesenga poliisi ne kooti zizwadde obusobozi obumala mu budgeti zatandise okugamba tugamba bail president mwamuwulidde ate bakole ki kubanga bo kazini we yagambye kazini we yani Kagaba yani Kagaba yagambye kino byakagaba kino kiriko kuteesaako no negotiation monitor wajjo kubanga yakolera mugundi eyo layini eyo obato kinako mutawaana naye nze nga politician bwenga munabyafuzi ate namateeka kino kimenya constitution kimenya semateeka wadde okikirizamu teyandimenyeddwa senga tutadde enkola wansi odi tugenzeeko nakyo kama katonya mukulu Medi nti president yataddewo akakwakulizo bwe yagambye nti terigaba bail senga obujulizi bond senga obujulizi weebuli obutwala omusango mu maaso nyabbe enkoko n'amajigayo nga tukukutte kati ngono gwe bakutte ebuwama ne bata naye nga boda bazipangululira muki mu galaji embizzi ne bazisala wali waffe mulibana wange bamusalira ente ne basala esooka ne basala eyokusatu n'essimu y'omubbi ne bagifuata ng'egudde ekiwandiiko atera neeyita emmanjera neeyita ebyenda muli agisaze musiraamu ate ne batandika okubonyaabonya eyalonze gwe basalidde ente n'akasimu lwaki yakakutte kugamba nti obulumi bw'abantu weebuli president abuwulira naye limitations semateeka bw'aba amenyeddwa semateeka n'ebigambo bya general naye n'ekirala nti tulina case backlog emisango emingi egitawulizeddwa semateeka tumuveeko tulina abaprosecutor abatawera tulina bajaji abajja ebbalirirwe tulina amakomera liriruddawa gali wala ne kooti n'omuntu bayinza omutambuza emirundi 2 nga jaji tamutuukako baleeta bamuzaayo olwaleeta jaji teyazze olwaleeta jaji yalwadde olwaleeta yafiriddwa jjajjaawe so ebyo byebisinga okulemesa abantu bafugenda katono nnyo mukulu Medi songa 2 waliwo parliament eno bwe yali eggalawo nga tugenda mu lummula na raising ensonga for example obutemu obuli ku mazzi abantu batematema abantu ebijambiya kakati nojja kati omuntu akulumba ku mazzi aba azze n'ekigendererwa eki kutta kuba talinawo oddukira kakati ne babakwata enkya n'ogamba nti ekisooka alina obusobozi okugulira era waliwo yagambye yabale abamukuta yadde abagamba abaweyo akasente yagamba omuntu akakwate njakawa DPC
yawinja kawa OCI nga agamba ki kwegamba ngabaga nti nze nakikola ki nakimanye so nze actually waliwo emisango nze bwembeera n'abantu bange olwaleero obubume bayiseemu nze ngamba oli wamukwata nga abbira tugambe mu bubbi bwakumazzi nze saagala na kumutwala kuki police bwe kiba kisoboka aleme kutuuka because really it is it's too much it's too much nkubuulira then kakati waliwo of course already abantu babadde mu bizinga abantu already babadde indirectly nga bamibwa bond olw'ensonga nti omuntu bamukwatira ku kizinga ekirala nga ne banoonya transport beetaaga liters 2 omutwala anti yeah because eryato lugwe ejjokola ki yes kakati n'abisooka n'abeereyo bagasonda oluusi yakase na capital offense ya rapist oba ki kakati ne bagenda omutuusa ku kooti bamutuusa ssaawa 11 kati ng'ate omulamuzi that's a Thursday omulamuzi agenze ne feri atajja kudda next ki week ebiri mu Uganda yes so mu byonna kye twetaaga kyekiri nti tulina n'okufast trackinga emisango gino tugenda poliisi egenda okukwata omuntu negadde Robert Ndugwa rule of law nga abantu bange eddembe ly'obuntu mukulu njagala okubuuza nzibwa waliwo binnobeera kiriya n'abawuliza ne bawulira nga batematema abantu bange for example ku mazzi ne bandoopera oli n'akugira owa boda ne bamutema ne kamera n'ekwata omuntu n'agamba guno omusango guli bondebo guli beirebo nga oli yafudde really singa kyayisoboka abantu abamu ebimu tebisobola tukozesa tesobola kubiwolokolera no ku radio nembitegedde naye nga mu butuufu nze era ngambe abantu bange bajjajja bafedda waliwo ababbi be batatuusanga ku poliisi webava ku kizinga kiri mwe mulowooza bamutuusizza ku ki poliisi era ne wayitawo emyaka 3 nga mulowooza gundi aliyo baamusiba naye nga baamudima baamudima mu ki baamudima mu nnyanja yes so really naye nga mu byonna poliisi ebeere facilitated emisango gikole ki so okiziganya ne president ku bondi ne bail si mu bwamu si gafula sigamba bugambi nno gafula nti buli bikadde kino mulowooza kya bisolo biri abiri mu mukaaga eyogedde kino kya bisolo nze wemba ndowooza nze siri president wa Uganda ndi MP waki naye oli muwagizi we nze ntunuulira ebiri mu kitundu kyange era njogera basing on nga nti bwebanga ensonga wetu kuba already nange ndi mukuwa abantu bange amagezi tuwemukwata omubbi waki wayingeni abatematema mumudima and I can even saagala kukyogera ku radio y'obujjajja but mu parliament nja kuddamu nkyokoleki bindi Medi waliwo eddembe ly'obuntu lulo ovulo semateeka General agamba ajja kukolera ne Saabalamuzi ebyo biveewo tuze ku nkola ery'endala Medi bwemba president namuwulirizza bulungi statement yagamba singa obujulizi weebuli obulumiko omuntu ng'obujulizi obwo busobola okugenda straight mu kooti omuntu kooti n'emuvunaana nga tewaliwo byakunoonyereza tewali nsonga n'emu lwaki omuntu oyo aweebwa beyiro Medi wabayo abantu nze nino emabegakaawo omwami ndowooza wakayitawo nnaku ziringa 4 bba wa administrates wange omusajja yamukubye ennyundo nakati apookya naye omuntu oyo olumutwala ku poliisi wali ng'awaayo 5,000 nga bamuta ono ali mu kkoma oli ali kulya butaala omuntu bw'atyo gwe mutegeeredde ddala ati akubye gundi ennyondo buli omu amulabye oyo lwaki oleeta rule of law lwaki ogamba nti bamweyimirire ate gundi egira enoonyereza obujulizi weebuli akatambi kamukutte abantu bamulabye mumukwate mutwale mu kkooti balage akatambi ako oyo agende ave mu bantu omuntu nga kati nga woolaba omukyalo ono eyatulugunyizza omwana akatambi kamukutte atulugunya omwana amumenya amagulu amusambasamba amulinnyako amukola biki
abamu baba pamane mukamwa obiraba medio obutambi obwo kakati oyo lwaki agenda ku kooti ku polisi ne bagamba mbo bamuwa beiro omuntu afaanana bwatyo kubanga ayina eddembe lye naye waliwo ebintu ebirala byolaba nga tebiritambula omuntu bamutaddeko omusango tegulina gye guva ebibwe biti ebitaliimu makulu nga tewali bujulizi buli straight aho kooti etwale process yayo amateeka gagobererwe omuntu bamweyimirire nga we banoonyereza naye buno obulikkiriya bwe buleese ekizibu emabegako eri waliwo akalulu ketwalimu mu medium abasajja ne bajja banera ab'ebyobufuzi ne baddira edduuka ly'omusajja kubanga yali tawagirwa mukyala we ne balikumako omuliro netenteka bwe nerisaana bamutwala mu kooti oli gwe yali awagira n'amugjayo ku bondi kakati ebyo bifu okay tweyanze gambuliza abamasimu tusonyiwe essimu bazikola nibazitema waya erero yaffe tetulina simu lw'emikutu gyombi mbalina nnyo bafuna naye tetusobola munaŋŋambi wano jona nti simu teziriiko mbalinjala nnyo mubenga namuwa endaba yamu y'ebintu naye management 2025 look at your pocket economy tunulira pocket economy yo tunulira your economy gombola yeringiza ki mu Kampala tunulira districts yo mpiji ereta ki mu Kampala okay eggwanga lijja kutambula wadde nakubadde tugenda mu byabufuzi